tugenze wali ali kumukutu tugenze mu ddwaniro lero tulikedde ontute mu ddwaniro ogenze ontute Russia tokeddeeyo nnyo kale tugende manya abantu bagala nnyo ebiri ku mwana w'obulenzi Putin ebimwetoolodde kaakati n'omusajja we Yevgenyi Viktorovich Prigozhin retired Colonel naye bwe yatuuka eno mu ddwaniro neyetuma field marshal ayagala ebitiibwa ayagala amasappe awemula ayogera Yevgenyi namulaba ejjo ng'akozesa abasajja b'edduyiro ow'obutemu kaakati omwana w'obulenzi pulezidenti wa Russia Vladimirovich Putin gemanya oyongedde n'okisagula Vladimirovich Putin ali myaka nga meka Putin naakuze aliyo myaka 7 ali mu 68 muli akuze naye yekazaakaza bwe mulaba ng'atambula yekuuma nnyo ate akola nnyo training yokumu basajja ayingira swimming pool ng'ennyogo ganye erimu ne ice n'agiwuga nga bwolaba Cristiano Ronaldo byakola genda mu maaso alina 7 awezezza 7 bamuzala October 7 1952 atambuza gwa 7 mugumu bamuzala 1952 kale kaakati ekiriwo kati amawulire ge tulina kati gegwokuba nti nno waliwo bambega ba Amerika bakiyigiremu ne bagamba nti Prigozhin Viktorovich Yevgenyi tayinza kubanga ekintu kino yakikoze yekka ekyokwagala okuwamba Putin nga ba generals mu magye ga Putin tebamanyi toyinza kusengula abasirikale emitwalo 2 n'ekitundu n'obajja e Ukraine n'obasaza ensalo n'obayingiza kibuga Rostovo nemwamba n'obugabuga bo bonna obulala nemukuma nemuyingire ki nemukuba n'ennyonyi eziri mu bbanga nemujjanga mukuba amasasi mukole fujjo nga bali tebamanyi basirise era akulira Chechnya oba Chechen leader kati aliko kati bamita Ramzani Akamaridovich Kadyrov Putin nnyo yagenti kikusoboka kitya era nakwata abasajja be babayita ba Kadyriovites n'abatwala ku bridge Kadyriovites ekitegeeza ki nti ba Kadyriovu nga boolaba bano bagamba nti timu kamagu nogati kinti kamagu novite ekivo kamagu vite biganja novite nti malende vite mwekiva kaakati yabatutte wali wennyini ku bridge eyingira Moscow naga nti mugeza ne musala wano mutukwatira ku Putin yage nti ono commander in chief ono musajja mulonde ono yezaawafe aliko kati kubanga bonna yagenza abateekateekako n'abawangamya mu bukulembeze yalemezako n'Assad tosobola kumukwatako alina n'akabijja kakule babayita ba Akhmat ono Kadyrov yage nti ekyo abawagna kye bakoze sakiririgo tebasako kikyamu how dare you kakati waliwo omusajja Putin gwe yalonda bamuyita General Sergei Vladimirovich Surovikin bamuyita Sergei Vladimirovich Surovikin myaka 5 egy'obukulu yamulonda n'amutwala akulire operation eyo Ukraine gwe yalonda okulira operation nga wano bonoga nti ono yakulira operation sujja yamulonda mu October nga 8 2022 naye mu January n'amugjayo Ukraine nga yemulugunya nti nno Basagei Sugoi minister wa defense tebamuwa ki mundu era nti bo tactics zaabwe tezikola ku lutalo oluzirulwisa nti era ye baali baagala lutalo olugwe bakome babeere ne famire zaabwe nga bomanyi ebyolutalo mbimanyi bulungi kati kigambibwa nti omusajja ono yakwatagana nnyo n'omukulembeze wa Wagner Prigozhin nga bali eri mu lutalo era kigambibwa nti ateekwa okuba yamanya
kulukwe olw'okuwamba Putin naye n'atamubuulira afudde n'asirika oyo akyaliyo mulamu so nga ate bombi beba Vladimirovich. Putin ye Vladimirovich, nono ye Vladimirovich. Naga nti nebaga nti yakimanyako naye nakola ebintu bibiri, n'atabuulira Putin ate n'atakyetabamu naye ng'akimanyi era ku Sande bamujimbye, omukulu bamukutte mbu bamujimbye oliwage nti bamukutte nga bebakwata Lord Mayor luli okusinzira ku guli eryensomye kati bamunyiga wabi bamukutte wabi era bamukwese mu kafo akamu kali mu kibuga Moscow gye bamukwese ndowooza bamutadde mu safe house abitebi alina okwogera buli kintu kyonna wakiri banamumisa gonya banamufumita enkato banamuyiwamu enkukunyi bamukutte mbu bali mu kunoonya bajjeno ki abakibaddemu. Kanzije katono nnyo katujje owuliriza Top Radio. Kakati omusajja ono General Sergei Surovikin Vladimirovich bangi bamukazaako General Armageddon olwokuba abadde mu lutalo lwe Syria, yali mu lutalo lwe Afghanistan. Armageddon nabyo actually njakujja nkibawe mu bujjuvu kitegeeza ki. Kakati abadde mu ntalo ze Syria, abadde mu ntalo ze Chechnya, bali mu nsasatu abadde nga alwana. Kakati wetwogerera General agulira kati olutalo lwa Ukraine ono gwe bayita Valery Gerasimov ne Sergei minister wa defense yeka yalabiddwako ng'ali mu nnyonyi nga mwalambulira amagye ng'agenda alingiza ebigenda maaso bati yabagamba omusajja ono gwe bamanyi obulungi Prigozhin nti yalwanira na ssente singa atukwatako atumalamu webakubidde ennyonyi za Russia nezigwa ku ttaka ng'ate bali mu Russia. In fact oli yawandise n'agamba nti the Wagner used the Russian equipment to bring down Russian planes kubanga ennyonyi za Russia era gavumenti ya Russia ebyokulwanyisa byalina Putin yabimuwa okuba Ukraine kati bagikozesezza okuba ennyonyi zaabwe helicopter n'ennyonyi zennyini command post. Ndabyeko neggulire erimu erigamba nti kano ke kaseera kennyini akatuufu aka Ukraine okulumba Russia butereevu era nga bo bagamba nti tebatawaana kudda mu birimbu bali kavalinga biri ebifo Russia be yawamba badde buzze eno bakube mukono nga bagamba nti Putin kati asobola okukola ki okuwambika nokola ensobi kuba kati mukambwe nnyo asobola okukola ensobi ekola ensobi. Kati ono Surovikin bamukutte ekigendererwa kubuuza baani abalala abakirimu bayolebwe baani abalala bakirimu era waliwo yagambye nti abalowooza nti Putin ayinza okusonyiwa omwana w'obulenzi Yevgeny Prigozhin Viktorovich basaaga tasobola ate n'okuba nti ono gwe bakutte Sergei Surovikin gwe bakutte nti ate yabadde aduumira eri olutalo ekyo nakyo kisajjula busajjuzi kindi. Kakati omanyi Putin yagambye Yevgeny nti nkusonyiye genda e Belarus abasirikale bo ngenda bateka mu magye gange agawa agalasha. Kakati olowooza Yevgeny gyali e Belarus simanyi nakumanya yanga yayise mbuyisi tasobola okubeera omuyita mulalu olaba ffe abatali bamasinali tukimanyi nti eBelarusi gyagenda jjukira pulezidenti w'eBelarusi bamukwano nnyo ne Putin kati omusubira okugenda eyo tasobola gweyinza okusindika omusajja yali azamanya sezalawo akugireyo omukazi ku buko tosobola ngaomusindika yuti tasobola kugendayo naye si mulalu ono bamuyita General Sergei Surovikin gwe bayita General Armageddon lwe lugendo okuba olutalo olulisembayo wakati w'obulungi n'obubi ng'olunaku lw'okulamula terunatuuka, day of judgment. Era Armageddon
Armageddon. Ekifo ekyo, a place where the Armageddon will be fought, nakyo bakiyita Armageddon. Ekirala bala bagamba it's a dramatic and a catastrophic conflict between especially one seen as likely to destroy the world or human race, nga jole joita nuclear Armageddon. Era mu kaseera ke tuli mbalire kakwegendereza kubanga jukira Putin, Russia is a nuclear superpower. Ine ebyokulesa bya nuclear. Putin yinzo ga nsigenda nzika. Jukira kati yaddide ebyokulesa bya nuclear nabiteeka wa Belarus. Ebirala birika. Anazino zi hypersonic ballistic missiles zigendako ne nuclear warhead. Ayinzo ga sigenda nzeka. Mfana mmwe ubese sana wesanewo oyakamu mazagaliya ayisanga gundi tiyagita gwe batugamba nga ntano Saddam Hussein. Jukira nti n'ekirenzi kyamutaasiza bibe mu kubayingidde mu gundi Kim Jong bibe mu kubawoyeza gundi yevugenyi ati ali mu nsama 13 masinali bandi banga n'okuba musuubiza oba essente ate nga nezibasanze mu nju ye empitirivu ate nga ne Putin zabadde amuwa nnyingi okulwana olutalo bigenza n'okuba badde amuwa essente ezimu nataziteeka mu lutalo n'aterekako era tekuteeka takola magoba takola mago oba kati olubalulamula batya nti kakati bwe tunakuba ne tuwamba bwetinga otwayo bweziti bwe tunagira bwetinga otwayo bweziti. Jukira yakola ku Russian interests mu mawanga amalala. Jukira balwanira mu civilian clothes tali ya uniform kwe kutuuka kwe kuwenkebete kwe kuyingira abuzabuza nti omulaba ali wanti musongawo nga bayingira bagamba nti mu Russia toyogera ku kibayita Russian mafia tebogerako tebogerwako beboka military company mu Russia endala zonna baziyimiriza yevugenyi yeyekweri tulaba endagaano zizalina tetulumbanga Russia tetulumbanga amagye ga Russia tetugezangako okugyawo interest za Russia kubanga ba Russia kati mawanga gonna gali awo wonna Poland gali ku bunkenke kubanga Putin ayinza okugamba nti wakiri kankole yeki kimu akatiiso bampanfe kamu n'omusajja wani n'omusajja we Sergei Sugoyi kati gwalabanga kati musajja we Sergei Sugoyi si Sokoyi omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula Dr. Salenon ali ku mukuto bizu bino byawagna abigobera omukulu ayagala nnyo ebintu byawagna nnyo era wano waliwo abuuza nti mubiru asula alaba ntalo nabajjeno ba Putin ensonga z'akatimba ti yaziwumuza dda Moses Obama yabuuza era amawulire amalala genfunye wano ku meza ya simbula okuva mu bafefesi ku saba fefesi bategeeza nti Putin abadde awa Prigozhin sente ez'olutalo luno nga buli musirikale amuwa miliyoni 42 ezakuno miliyoni 42 mu bbanga ki ntegedde kulwana mu lutalo anti kati ono ye olw'okuba nti ye agent buli muntu gwateekayo ng'amuwa sente per that person byebyo emisala ate mirala emisala mirala ino diiru ng'oli bwanaga nti ndetera abakozi wano ng'abatwala bawusigala ebweru nga eno one off kubanga babakutula baga nti tujja kufuna ebya passport ticket visa bwereere kati ye bwatuuka eri nga bamuwamu $1,500 buli mutwe ogutuuka eri Saudi Arabia buli mutwe ogugoba $1,500 buli mutwe ogutuuka egundi Ukraine paundi 9 kebawa yevugenyi kati paundi eri ku 14,600 zibwe bukadde nga 41 n'obugwamu buli muntu atuuka buli muntu atuuka oba ofudde kati ofudde ekikulu otuuse emundu neseka abamazaalibwa twagala okubuuza ku baana ab'obuwala ng'olwokuba mu ofiisi gy'okolera waliyo nnyo omuliro ne kirasi ne levo kati gwe wetegekera ebintu byo nobyetekeramu sente oba baafidde n'ogyetekeramu sente n'oyita banno n'olaga nti waliwo yakoledde surprise newewuunya tokyalinda Salenoni wange Putin yali ku mimwa gy'abantu kati omanyi simanyi nga kyenayogedde jo nti intelligence agencies kati nga bwolaba America erina ababega Russia
ne Russia erina ababegambe nga bwetwabeeranga n'abantu nga oli ali wa Besigye naye nga abegayo mulala ali wa President Museveni naye nga abegera Besigye mu nkambi ez'ebyobufuzi. Biden nga bwe yamanya ngaebula ennaku 3 Prigozini yekalakase yekandage ate ne Putin yamanya in fact yamanya nga tebanaba na kulumba olw'okuba munda mulimu empulunguse mbu yalagiranga bangango Prigozini nga bukyali nga teri akikola gwagamba wategerezi bagenda muwamba kati Putin ababafere bajja muwamba kwekubira President Xi Jinping owa China namuga nti owange ebintu binyononekaku wano oliwa naye nga Xi talina kyayinza tasobola kulagira amagye lwaki ekyo ekisajja ekyo kibeera ekyo Prigozini eyo mu nsozisozi ze Ukraine gye kyekweka tebakisuulako bomu anti omanyi nti olwedde kyali kyemulugunya nti abarasha bakuba abasirikale baayo ne babatta Ukraine bako okumuma ebyokulwanyisa agamba babakasukamu ekizuka ne kibatta friendly fire yo Russia ng'ebyegaana kaakati President Xi kwekubira si mukazi musajja kati tumuyite President Z naye nga ye Xi Jinping wa China nakubira owa Turkey Tayyip Erdogan namukubira namugamba wayi tutaase musajja waffe tumanyi nti Turkey badde munyo mu lutalo lw'e Syria kaakati owa Turkey nakubira owa Belarusi nga kigazi Alexander Lukashenko kati Lukashenko nakubira Putin namugamba nti ekisajja kikubira esimu oyogere nakyo ekisajja kijjawo amaanyi agatuka okuyingira ensi omanyi Russia yensi esinga obunene ku nsi nekuddako Canada nekuddako USA ne Saudi Arabia etuuka etya okuba nti ejogebwa bwetyo ekyo ekisajja bwetyo anti kati Putin yakyempawalinga nnyo kirina ennyonyi ennwanyi kirina helikopita ennywanyi kirina bomu kirina zino surface to air missiles ezikuba ennyonyi kiri jeddamba era mu kiwa kimugondeza baki kimukubira aba Ukraine ate n'amateeka negundi zebakola okusinza ku agreement titekiri tabaala ki Putin wadde amagye ga Russia wadde okukakanya ebigendererwa bya Russia ate kirasa ate famire yakyo eri Russia ekyakulira ku kyalo kyekimu ekya St Petersburg nani ne Putin kaakati kyawadde condition Lukashenko nti bwe mba ndi wakujjeeyo gimwagala mpaŋŋangukire Belarusi nzija n'amagye gange gonna nga nsi yani gyoyingira n'abasirikale emitwalo 2 tewawulidde Lukashenko ng'agamba nti nedda temufayo bajje balina experience mu byokulwanyisa bagenda kuyamba ejje eryaffe ng'ate ne Putin yagenda agenda bayingiza ejje lya gundi anti yagambye bawadde option 1 muwaŋŋangukire Belarusi 2 muyingire amagye gaffe 3 mudde ewaka babanyigireyo gweyinza okuddayo kati kyebakoze yakiryalinze barracks namba najjamu abasirikale be abaprigozini bajje babwamaawo bwana abattiro anti ngezivuga ye Prigozini yampulukiddewa yajjidde mu nyonyi namba lwaki tebagikubira mu bbanga mulimu anti oba bamusensera bamuwa amaanyi mangi nnyo n'okuba nti balabika bamusensera dda Putin ate nga Abamerika babirimu nnyo n'Abangereza kati wokolensowe yagamba Theresa May tadda mugundi mu Bungereza brother mu Moscow person nanugrata ne gundi ono Boris Johnson naye bamugata itageza nadda mu Bungereza ekintu kireka kyalukwa mu Moscow kireka kyalukwa dda nnyo bajja kumunyiga nga bamusensera bajja kumunyiga era Biden okubira Abafalansa essimu nakubira owa Germany essimu nakubira ki essimu kati ani alumikira Putin nti ate Biden owa America abimanyi era nga bw'omanyi yandibanga naye alina abantu ekumi terikyawomu toli ku kizibu toli kuki yakiwa amaanyi kirina emmundu ezo zikyakubiza nyonyi za Russia kirina emmundu kikozesa byakulwanyisa bya Russia okuba Russia kirina esente kirina ettooka si kikozi kya gavumenti ate batuulira oluvuvuba nti kirabika America yakiwa biliyoni 6 nange nze sente ezo nziwulira
naye sinafuna nnyo bwino akwata ku sente bwe yakiwa sente bwe bakiwa sente biliyoni 6 eza dola mbw alumbe kimamuleko wange ebyo nga bikyali ekiri South Korea. Omanye South Korea babadde n'ekizibu n'ennaku z'omwezi z'amazaalibwa. South Korea yeriani yeri president Yoon Suk Yeol be balina omukazi yajjako wano olulala yajjako wano naddayo waabwe ne bamuyoola mumanyi nnyo omukyalo yonna n'ebifaananyi mwali ekyamuyoza ne MD wangezamuyoza netooke anti alina omukazi uraniamusi bayibyani biki yalina omukazi ng'amuyambiwe kati omuyambiwe oyo n'akola diiru ne companies oba ewangisanga oba samusanga ne babaawo ettooke lye baamuwa abapangire emirimu samusanga kati awo kyekyamuyoza mbune bamutwala ne mukaguli era mugalire paka kati bamusiba sibayo bakati akyaliyo naye bamusiba bamuta gundi yangamba bamuta yanga nti bamuta munamasaka kalisa olenga nti mugenya asooka taliwo yagenda mekka kakati mu South Korea baleese etteeka erijjawo traditional system ey'okubala enaku date of birth. otegeeza ki kakati agambye eki wane ewaffe kati gwe bakuzaala 7 meka ogw'omusanvu naye bwe tukola mukolo lwe wazaalibwa 1973 kati assuming kati bakuzaala banzaala 7 ogw'omusanvu 1973 kati kitegeeza nti maama wo ettu yalifunanga mu mwezi gwa 10 eriryo oba baali luddawa nja mubuuza mwali ogw'e10 ogw'omwaka ogw'76 ogw'72 kati mugundi mu South Korea babadde batandikirawo okubala batandikira mamoji yafunira olubuto bibakwatirako wa ani abisagula kubanga bwogamba nti banzaala 7 ogw'omusanvu nga baddeyo emyezi 9 emabega egy'olubuto banzaala lwakuna ku ssaawa 2 ez'okumakya nga 12 February 77 mu kitooke kya Bogoya. Kati you can back calculate abanzalira wanintinda kusema wata kati nodde emabega you back calculate kitegeeza maama wange yali lubuto mu mwezi nga gwa 7 awo mu biseera by'ensenene mu biseera bya Idi Amin dada mu nsenene nga zigudde oba bamubaza kiki mukama waffe yeebazibwe nnyo kyekyo omugagga kamagu nyina nyini bunda nyini bisanyisa kansa mu Sabatoki mando nze maga nti nomwasuze mutyano nga sirinzeka ndi wamuno w'ekitiibwa nange David Ronald Mubiru namme ekigambo ky'omutima gundi mulago Potes Kimanjazi Dr. Mike Madoko ayina obulyo eviziba nkulamusako nti wasuze otyano gwe wenna eyakeddedda ng'oli mu motoka yo ya buyonjo otaddemu abaana bo batwala ku ssomero naawe agenze ku takisi agenze ku baasi agenze ku costa alinda pikipiki alinda egaali alinda tukutuku zino ezigenda wali ezomukisenyi eziri mu konstituensi yagundi yabubeka kawaliya endala eziri awo munateete woyitira nodda wali enakawukazi tukutuku obwo bw'emipiira emitono egiringa egya sikuuta namwasuze mutyano abali ku luguudo lw'emityana bitundu by'ebulega abali awo nabuloba mwenamwe bali kubeera ku ntiko y'emiziki nebisanyusa bannagayasa bannaluweero gonjafe bali eri emanyangwa bannamukono muli mutya ab'omukono mu kiko ab'okusatu abawonawona abali ku lwebugerere ab'ekirunga mwenamubugereregerere yonna gonjafe abali enazigo abali enateta abali ekiwoza kiganda nekiwoza kirundi abali awona ebukoloto abali ekangulumira yitamu ogenda ebbaale ab'ekayonza itamu ne bali abali eri makolero ogenda tuka ku Nairo ebatta abakozi olweggulo noga nti baana basomero abayitirivu ennyo ekikulaga nti bakolera layisi naffe tubalina mu kiteeti koomo babasumulula abafutukayo mu kampuni z'amabaati ne plastic nogamba nti bannange ewebaza Katonda nti bonna bali employed yalisi balina kyebakola tufu ddala mwe bali mwena abakedde edda
bayibuli oba entakamiza omukulu John naku kairu ayaga kulira entakamiza egamba bayibuli egamba kumanya abantu bangi balowooza nti entakamiza tekavalinga bulungi nsi yonna nti ebitundu tebyogerwa bayibuli inaweekoma nengeze mu kitabo kya Eseza essula esooka atali eseza omuto oli ewaffe wedda njogera ku Esther kulwa Fifi Esther Eseza essula esooka olusooka luga nti awo olwatuuka mu mirembe gya kabaka Akaswero ye Akaswero oyo yafuga okuva ebuyindi okutuuka mu Ethiopia ng'afuga okuva ebuyindi Mumbai New Delhi Karakata yonna Karachi yonna kumpi awo ne Karachi wona ng'afuga okuva ebuyindi okutuuka obu Ethiopia amasaza 127 amasaza nga wona yafuga wonna nga yafugawo kabaka ogu Akaswero ngusibude kikijjo landiroodi wuyaze landiroodi simbula omugagga Kamagu ne Ronald Mubiru omudingidi aligawe samuwonge batusimbula olusimbula musimbula muli mutya abafumbo ng'olwaleero omwami owaddemu mukyala naye akuvugemu bakedde dda abagiridde mu kyalo yiddi nga kati ovuga odda Kampala odda mu kibuga so nga ate abalamu ajja mu kibuga mugenda kudda mu byalo omukuto gwonna gwaweddeko kati ojula kudda mu mawolu nina abaana benda byabobulenzi n'abobuwala abasuzemu mu kudigida naye mbayiseewo matambifa ebyenjawulo nejjo nabalabye mu kibuga omwo kumpi woteeri zonna zajjudde nga bali bize zajjudde zonna ne restaurant z'omunamuna mu kololo naggulu biki zonna zajjulidde ddala bantu babadde bayitirivu nnyo olaba abadde mu nasani kakati nabana abakozi aba gavumenti ne baba nga si baswahaba balukozeseza lwaki ekibuga kyabadde kikalu emisana mwabadde temuli motoka mwabadde mututono ng'oseeya buseeyeya then olweggulo ne babuna wonna ontegedde bulungi weraliikirira ng'abantu bakola sente bazimba oba kubakola ki si bazimba kubanga misaala minene bazimba kuba kyekigendererwa kyabwe ekyokuzimba era emmotoka ekikyo kiyinza okuba nga tekyo tekiri ku mulamwa nga kyawalagi oba kyabakyala kwegamba esente buli omu afuna naye byokola muzofunye allocation waliwo omuvubuka yansomoza juzi akola mipiira gino egy'emmoroka infact bali babiri ng'akola emipiira gino egy'emmotoka atunda akola addaabiriza arepairinga ekyawukanira ddala kuba waliwo manufacturer ate nono ali ku service station apikamu bakatoke kironde naye yaŋŋamba juzi nti ennyumba yange eri ku woloplate agitute ku woloplate ng'ate yakatoke yaggwa ku myaka 29 yagimala yazimba egwanidde mu myaka gye ne mukyala we ekyo nekindaga nti sente z'ofuna osobola ozikola mu kyoyagala ate oba osanga edda twalabanga abantu ku mayunivasite nga balekikyala nga basiniya ddala n'abeera mu nyumba ya yunivasite ne batuuka mu ritayalinga nga gyalimu nga talina yiye mu nyumba za yunivasite ate kati ekiba confusing ekisinga ng'ali omwo nti yunivasite ebajjako akasente ak'okusula mu nyumba ezo n'abanga alowooza nti ennyumba eno after all ngisasula ng'alabanga eyiye era yunivasite kati ngaeyo makerere eyina nyingi eyinene naye ndabyeko emakerere ndabyeko balekitale bagoba emakerere bafulye mu mayumba ne bagenda ne basenga mu galagi z'abanaabwe ne bababudamyawo n'ebintu nebifiira ku lubalazi anti kati olwo nga ritayarinze akonya emyaka egiritayaringa naye nga tazimbanga
naye ngaafuna omusala gwa sedemeka abamu bali mu bukadde 3 abamu bali mu bukadde 4 naye ngaate waliyo abakyala ngaali mu katale mukama nga mwamutadde ng'atunda nyanya butungulu matooke n'ebintu ebirala naye nga akoledde ddala ebintu ebinene ng'eka alinayo amaka aweerera abaana nga mukama amuyisiriza mu eribendobendo okuba ne tageti kikulu nnyo fakti kirungi nnyo okubanga oyina ebyokukola nga tonafuna na sente nga toyenjera bwenjezi sente n'ozituma nga tezinaba nakujja noga sente zigenda okuva mu ddiiro eri zigenda wali eri n'ogenda n'ofuna ne invoice n'ogifuna ng'erinda bulinzi sente bali abaami omukyala amuze eno yadde eri akedde abanywanyi baffe abali mu eastern otegeddewo bayitirivu nnyo abali embaale batuuza ku 19 abali enamisindwa abali ebungoko abali ebufumbo abali awonna enamiyingo busiya genda wali emalaba etororo nagongera waliwo gibayita egwaragwara wali bukiri mu tororo omwo mwennyininyini jangu wano ne busitema abakulira ku border post nga mwakula mudiringa muli muki mu magendo aliyate masiga abo bategereza tewali mu Uganda abantu bamanyi sente nga ba istana tewali mukuzisagula abali ku boda wonna abo bayitawo abagisu abasambi abaluya abakenye omanyi abaluya bali e Kenya ne Uganda okitegedde bulungi era gavana we Kenya muluya alimu Uganda ate alinewa aline Kenya gavana muluya then ne speaker we Kenya ne muluya abantu abava mu east bategere esente nnyo era waliwo mikwano gyange nnyo egiritegeera waliwo bamita janani omusajja ategeera esente nnyo era waliyo nange munywanyi wange bamuyita Robert Wabwire abeera Kiwenda naye ayagala nnyo simbula nnyo mwami Robert Wabwire ekiwenda tukubuzaako nnyo Mr. Consult Bwire tukubuzaako nnyo mwami Robert Bwire ne afande Fred Bwire naye besimbu ate balina omukwano nnyo balinga abesoloti abateeso balina okuwagala naye balina omukwano mungi nnyo abateeso era mu Uganda abateeso bebasinga omukwano balina omukwano muyitirivu bali vereroyo abateeso nnyo so kati mwena tubabuuzizaako nnyo noluli Dr. Jennifer Bisikwa nyabo tukwagaliza obwa profesa era bwe tukusabira ffe nze bwe nkusabira obwa profesa ove kubwa dokita ogende kubwa profesa ali atya afande Tamani Kachemba yali ne kansala Vincent Rwama naye ali ku mukutu kagonge novu oba kagonge noski ne Jordan yakeddedda eri ku Ham shopping ground ne munywanyi waffe mwami Sewanya na Patrick yakeddedda abali mu diaspora muko ibura mukibi abali mu diaspora muko ibura mukibi yomu kubakoze eki abakedde edda abali ku Simbula first class nabala mwena bakedda yazukusedda we yazukukidde ngena ate tuli mu kawunge ibula kati bali mu sawa bali mu nyaza ekiro mwami Seka Koni Robert nayo bali kwandu bakedde edda nabala mwena abali ku Simbula first class tuzi bali tuba convoy ne mulaba eyegundi eya South Sudan ya President Salva Kiir nolaba eye Kenya eya Ruto eyeggulo wagirabye ey'omwana w'obulenzi Bola Tinubu Tinubu president omupya owe Nigeria nagirabye nga baga nti nga adda makage gana agaki akatali gabwa president private home era gosi ngolooza nti ekyalo kyekisenguka wabye konvoyi banake ne bananga Africa oba yetaaga reset twetaaga tuddeyo ku factory settings twetaaga reset walabe kyebayita emmotoka
ate Abanigeria baagala flamboyance alinga abasengula nga bonoga nti tusengudde Mukono district kati era gawalala omanyi mu Africa kino sikiraba ng'ogyeko Abakongo abantu abaddamu okubanga baagala ebintu ebyo by'amasape Banigeria ng'ogyeko Abakongo kubanga Omukongo asobola okubeera n'ennyumba ey'essubi naye ng'apaakinzewo Range Rover Vogue ng'ate alina golodi gwayambala obwambazi golodi wa $3 kati ate ekyawula Abakongo n'Abadinka Abadinka nabo basobola okubeerawo ne gundi Nisani Navara oba n'abeerawo na zino zibazisa Toyota Tacoma ozitero zirabe enjagaagavu waliwo nabana ngaza MP Owene Nakaseke omwana obulenzi gundi Lutamaguse Makula ezenene naye ng'ate ali mu kasiisira obuzimbe ng'akasiisira kali mu $2 nga zirina cash naye nga ko tekaweza yadde wadde emitwalo gya Uganda 15 mukazimba kati Abadinka Abakongo ate Abakongo bo basinga kwagala kwambala n'okucakala n'okwemyusa baagala nnyo okwambala baagala nnyo golodi okwemyusa n'amamotoka ebyenju tebabiriiko waboli abazimba era ennyumba ennene zebalaba Paris nga bolaba gundi gyeyaleka azimbye ekisangani Mobutu Sese Seko kuwazabanga yalina amaka amanene Kisangani Lumumbashi Kinsasha ne walala kati Abanigeria baagala nnyo ebintu ebiri expensive ayinza okubeera n'ennyumba ng'etudde ku eka 5 exactly engatto nga eddiiro osobola oteekamu sente z'entebe 10 mu ddiiro then n'emmoloka 8 mu lujja kati oyo Bola Tinubu Ahmed jjukira nti abadde mugagga nnyo okumala ebbanga ddene asumagira anti akuze yerabira n'okwerabira mu bujuzi bw'empale yamuva mu magulu mbuleegwa nasigala mu bokisa tomanyi kyatukako n'okuwona owe Kenya gundi gwe yajjayo bwe twava mu Moyi ne tudda mwani twadda mu Kibaki naye yali ayimiridde bwati ku paledi empale neegwa waggulu nasigala mu bokisa yali tasibe mu sipi nga takyabiwulira atuse emyaka gitabiwulira none nokweza empale yagwa nasigala mu bokisa nga nabolaba Salva Kiir Mayardit bwe yagira tejja kugira kubanga ekyo kinenemu ate mukulembeza ateka okuweebwa ekitiibwa ate akyaliko olina omuwa ekitiibwa ate balina nembasewo ebyamugwako tiwabiraba nabiraba naye emyaka giba myaka nakulukusa naye abakulembeze mu Africa kati togenda okulaba nga bwolaba emmotoka ezitambulira ku job naye lwaki tebagwamu kataala akagala ennyo amamotoka amangi bo bagamba nti security detail kyokka nolaba abantu nga bakuliza President Museveni atambula n'emmotoka nyi President Museveni atambula n'emmotoka nga 15 ku 2 n'abiri gayinza okuba tegawiri zatambula nazo nga 15 16 naye abasajja abo President abala afutuka mu State House n'emmotoka kumpi kikubi neziyitawo eddakiika 2 naye ng'ate bw'olaba Katikkiro wa Bungereza weewuunya n'okwewuunya infact ayinza okuba taweza na mmotoka 5 kati ate Abawalabu Maktoum namulaba juzi owe Dubai President we Dubai Maktoum ajja n'emmotoka emu namulaba juzi gye bayita number 1 ajjira mu number 1 wange zaabwe za namba ajjira mu namba egi n'apaakinga awo n'afumamu ye n'abayambi be babiri neyesoga moolo namulaba juzi ng'agivaamu number 1 toyinza nakutegeera okugjako ng'ogimanyi nti number 1 mwatambulira bulletproof naye yakiwanika nnyo lafu kubategerera ya waggulu nnyo infact eggwanga engeri gyalizimbyemu bannange
akwagazisa okuwa omusolo gomanyi tugenda ne tuspendinga nga toddiriza. Nze nagamba singa abawa Dubai katufokasinge ku Dubai kuba jjukira Dubai desert flatland bebakulyetinzemu ensozi singa bebali e Uganda abawalabu singa obusozi 7 bukola Kampala bonna buyite enguudo mu bbanga wansi mu ttaka ne mu nsozi singa waliwo okonectinga okuva ekkololo noddako enaggulu noddako erubaga noddako ekibuga ng'oyita mu bbanga just nga toseeko wansi nga bwolaba kati nti omuntu ava ensambya ng'asobola okonectinga street ku kekkololo kwatiriramu okutya mukama amagezi mwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda okutya mukama simbula genda okole mungudo ez'enjawulo eziyingira ekibuga musalingirize engeri gy'abantu gye bataakoze leero baba bakeera nnyo kubanga abaweddemu be basinga obungi abayalise abawuunye bakuyita kuwuuna waliwo abayalise wabadde ne dimandi nyingi kakati olina kuddukozeewo abagenyi abatali bayite naye nga tuli muyite abantu bakyayenjeera natuusa wadde wa kansala nkeera nga baba abaana abali awo bayitirivu oyita maama ne taata najja n'abaana 6 niyakusika manyiiro nabutaba nampisa oyisa abantu 2 ate najja ne famire yonna n'abakozi baako ne driver n'omulaalo ndedda sebo tokisusa ati wefuge walimbalimba genda ate tulema kubuuza ku Brigadier General Henry Soke kuberekuereza bannayuganda bakampinzi dda mu eastern omanyi jo embaale nga balina akulira ligo Lieutenant Daniel Mayombo bayodde speaker wambale municipality omukyala Mariam Nambuya bakuta 5 lwakusika tooke nga anti-corruption unity ekulira Brigadier General Henry Soke ne akulira ligo Lieutenant Daniel Mayombo bayodde 5 ne speaker yenyini owambale municipality ne bamukutte bakampinze mu eastern gye bakampinze manyi waliyo nnyo abasika ettooke nnyo bonna bagenda vubwa gubayoola kukwata nga lipooti zikolebwa nga poliisi ekyesoga wuyo kooti nga ng'ogenda owozesebwa kitalya oba gundi kigo oba luzira ekiri mu office omanyi competition kati yajja mu Uganda buli muntu ayagala kutwala mwana mu international school buli muntu ayagala kuzimba apartment buli muntu ayagala kuzimba amaka buli muntu ayagala emmotoka eyiye n'ey'omukyala buli muntu ayagala kulya bulungi buli muntu ayagala kusula bulungi buli muntu buli family omwami ayagala kuddayo kusoma n'omukyala asome baagala kubeera na faamu buli muntu ayagala mwanyi buli muntu ayagala kusimba kalituusi buli muntu ayagala kusimba paini buli muntu ayagala gula ku nyanja buli muntu ayagala genda Dubai, South Africa, London kudigida na kuwumboza birowoozo buli muntu ayagala kujja maama we bakitaawe mu kyalo gyazalibwa ewala amulete Kampala gye bamufunira ennyumba kyekireese obubbi mu bakozi ba gavumenti n'okusika ettooke nimbye nkubye nnyo bejogede nimba abantu bonna be bazaala mu byalo bazadde babaleta Kampala bali nabo tebali nabo abamu babazimbira ennyumba ezaabwe abalala babayina mu boys quarters babateekera awo kumpi awo abalala bugaba buli omu ali naye buli muntu mukyalo ayagalayo ennyumba ennene eriko ne compound abaana be gibanjulira gye batwala abasajja kati nti okwanjula yemu ku nsonga esooka ezimbisa abantu mu byalo katukomewo twongere tubifefete ffe tuli balungi nnyo mu kufefeta katwongere tukube ennyondo twongereyo ku kisima bamuyise Gladys Mirembe ekyo bayita okusesebbuka kwebivuga okusesebbuka nakatitibwa nekatitibbu n'omusekera kimala kimalirizawo mpola kizitomu katonotono naye nga tubebaza mwenna abakedde dda bali ku top radio waliwo naŋambye nti embase lagaye nti kamagu ne mubiru nze bakyayita kwendi ntumbudde ali Abu Dhabi agaye nti Mr. Kamagu mutugambire ku embase
embassy yaffe wano mu Abu Dhabi service ebulamu buza nti etya batuyimiriza mu musana tebalina customer care waiting area tewali bannayuganda tusasula emisolo owulidde tebalinawo waiting gundi kale wano waliwo embassy ezimu zosanga ngaomuntu talina walindira nga babeerawo ku kkubo kale tezikwatako kuba sizaffe toyinza kulumirira nnyo toyingirira maka ga mulirwanaawo naye yaliwaffe anti kati bannayuganda be bagenda befuna services be babonaabona agenda nti batukalubiriza nnyo ddala singa ogendayo ng'oyagala poliisi interpol oba lipooti okuva e Uganda customer care tewali wadde bakyuse ku bakozi abakolawo batukalubiriza nnyo omanya nti lusi biva mu kuba nti abali ene Kampala basindikayo baŋŋanda zaabwe bebafunira emirimu abatali trained nga emirimu tebagifunira ku meriti si ba seasonal diplomats oli agenda mu kyalo n'afuna omwana wa ssengawe naga nti nkufunidde ekyeyo kati mufo kyokukola ebintu engeri eri professional ey'ekikugu natandika kukola kuba nti eryamugambako eyamuleeta mukulu we Kampala tebyononye emirimu wo abamu bateekayo bagirlfriend kubanga kati singa mbirwowo omuntu girlfriend w'omulimu n'omufula wano news editor ate abanakola mirimu ne bwomusanga nga abongoota ombuuza lwaki obongoota nga ate jjo gwewasiibye naye kati ne bwakola ki ne bwabongo emirimu giba gifudde byebireese ekizibu ate ffe ogwaffe gwakubagambako kuba tabagambeko ensi yaffe tujagala nnyo Uganda tejja kulongooka ffe tulina kubagambako bugambi abakola effujjo ne beddako bwezi eyo mwembasi sebo manyi kati jukire nga byeyewala ndowooza abali mu foreign affairs muwulidde embassy yaffe eri mu Abu Dhabi tewaliwo waiting area mwandibadde muteekawo buno obugundi buno obwepakingamu emmotoka bus stop gundi kind of shelters ne babanga abantu basobola okubeera buno bugundi buno awakati pakinga wansi wa baasi aŋŋamba anti bwa mirundi ebiri waliwo buno babuyita batya erinnya lyabo linvuddemu nawano tukalina akapakingamu emotoka mangu ago nkerabidde emotoka mwegenda oba okerabidde kale bagabe wakawo bakakujjukiza ate ngeka tekaliyo bakakujjukiza empolampola bannange naye nga kankubuli wano waliwo nembasi ya Italy eri awo kupi ne minisitule ebyobulamu ovudde ku aha building awo abantu tebalina we babeera kasita mubanga tebanaggulawo mubeerera ddala ku kkubo kale bulira ono mu parking lot bagita parking lot buuza nga tonaweereza message bagita parking lot naye bannange kiri Uganda agenti nsaasira nkusaasidde ate sijja kiba titujja kubibawa byonna tunabagabira kakati bwonoba tomanyako notegera otya pagola onotegera otya gazebo bwonoba tomanyi motoka mwezi parkinga onotegera otya kapot ontegedde bulungi okay mwebale mwena abatuweereza message thank you so much tuba twogera ku nsonga eri eyaki ey'abantu ekireese abantu okusika ettooke mu bitongole buli muntu kwagala kolaki kuba bulungi newankubadde waliyo abafuna emisaala nga basoma mututubalinaku mutawana nabava mu famire engagga abamu nga bali muli ku contract nabava mu famire engagga naye abamu abakozesa woofiisi nga yasika busisi ttooke kwekulakulanya nsonga eri embassy yaffe Abu Dhabi ndowooza bekikwatako muwulira era waliwo omulala wano akyogeddeko agenda Mr. Kamagu please talk about the Abu Dhabi Dubai embassy their services are very poor we don't feel helped ontegera bulungi the website isn't functional they don't post updates their phones are the phones aren't answered when we call is typically the Ugandan way of doing things afundikidde nagamba atya nti mazima ddala nkola yenyininyini ekina Uganda engeri gye bakolamu emirimu is so frustrating bamwise Godfrey Miles akolera Abu Dhabi muna Uganda oyo kati wakutaano ng'akyogerako kotegera tikireka abantu bewaayo emirimu balira just n'enganda zaabwe Kampala
kati bakola gaddi benga tebabiriko bali basika busitoke olumu n'obugabirizi buba butono mubiru okwaniriza abantu kyetaaga bugabirizi anti abantu batandika okuba nga basagula byabwe ng'oli yesagulira kagamba nga obudde bwe yandimaze ng'aweereza bannayuganda agendamu maybe n'abaakaako eyo kakuba twagala okubuuza ku baana ab'obuwala ng'olwokuba mu ofiisi gy'okolera waliyo nnyo omuliro ne kirasi ne levo kati gwe weetegekera ebintu byo nobyeteekeramu ssente oba baafidde n'ogyeteekeramu ssente n'oyita banno n'olaga nti waliwo yakoledde surprise neweewuunya tokyalinda salenoni abali mu entebe omwo katabi bayita babiri galuga Mr. Bugonzi Pasco oyo senior real estate dealer ali mu bendo erieyo ayagala nnyo top radio so tukubuzaako nnyo Mr. Bugonzi Pasco webali kwagala nnyo simbula first class n'abali mu bizinga naddala ebusi batuwuliriza nnyo Michael Ronald bali ebusi batuwuliriza mu bizinga waliwo n'ery'abaana waliwo eryambu ku kibugundi ku mwalo bw'oyitamu n'ogenda eri gye bayitakaatebo John Kisegere mu bibira nga batema manda wakati mu kibira ali etagala ba NFM gwako batema amanda nga atandeko lediyo abamu bateekako kono omugwabi olw'okuba nti beetaaga obuvumu omugwabi n'enkwacyo ne bateekako abagenda n'enkwacyo ekutiya namba ne basala omuti nga tagutya namu amanyi tebasazisa mashini kubanga bali baziwulira basazisa buno obwaffe obwedda obwo kebaite batyako akasumeni kaboso mu luzungu boso kasazisa tebagala bali bawulire so onasika eno baba n'ebifuba tebimanyi byabavubi asika eno asika eno kyekyo ate tubuza ne kubakyala ng'oliawo ku muzigo omusajja yagaana okukola yakugaana newebuuza omuntu muli mu nzigo ate newobira omukazi bwotyo olwo bw'onoozimba amaka ku lusozi ababiri basinga omu era baba n'empeera ennene bw'onoozimba amaka ku lusozi abasajja bamwasuka obukopi oli mukopi nnyo ate abalala kiri very risky abamwezi okuba n'oli mulimu gwolina gwa ofiisi nga mukyalawo tasobola nakugukola katugamba oli dokita mukyalawo muganya okukola kitegeeza nti ne bwolemala tajja kuba dokita bweyagala asibawo ku muzigo mbubajja mwagalira e Kampala singa okuba stroke naawe oyinza okuba nga naawe okumuwasa waliwo asatu kuba muganzi sigu wamusookako waliwo asatu katate bubali ate munaye kibeera nnyo mu basajja nga ate nabeeno bagundi bashambani ngeno bazizi bamapesa balaba ebigenda mu maaso nebaga ti omugezi ali atayinginia balamaga webutulabire bwana Jeff Malende nogana omukazi okukola muguno omulembe bala basajja bakkiriza abakyala bamukola nga Musumba Pantalewo Apostle Joseph Jembe omukyala akola asomesa abakyala mubaleke bakole abeere ne sente ezize ng'abalako wali nga zize n'abasajja nga bukya mukyala watandika okukolera awantu tolinnyayo kiri ku principle yo tolinnya mukazi wo gyakolera ekyo ndowooza si kibi nnyo ekyobutagendayo mwabamu anti abamu kakati abasajja bamu bakyafu oba katojjayo bulungi image tojjayo bulungi omukazi eri corporate team leader tubabayita ba team leader oba CEO oba ED oba administrator oba manager oba director baba ba team leader program manager kati abasajja abamu tawera bakyafu tebefaako omukazi eri ku mulimu w'amaanyi goveno wenawena amannyo gonna galiko ensujju za ED kasooli amagato gonna olinga ava okusamba ettaka amaala omutwe gwonna totegerekeka oyambadde bijozijozi ogenda omukazi gyakolera wakitiibwa nga bamuga nti oyambadde kawunda suuti kawunda alina abavubuka bakola nabyo basaze ekire ne bakyala banne bakirasi ate ye mukama waabwe gwojja bakuyita kuwumpuguma ojja owumpuguma owange kyenazudde ku bakazi bano abookya kasooli kukubamanyi sizoni ya kasooli omwogi mbalaba bawezi bangi naye problemu gye balina ate baba baddugala
twagala kubagamba nti ogwo mulimu mujjenga mwambalidde ddala bulungi kubanga ogwo mulimu oyagala kyakasoli ajenga ayambadde bulungi kubanga ogwo mulimu wano abamu kumwe kyemuva kangendekeyo kankubeko kubali eyo abamu kumwe kyemuva mudiba nodiba nga teri akuganja oli ku kkubo oyambadde ebisikaati oli ne bakuba esasi teriyingira esikaati ziringa 5 munda mulimu ebinu 2 ofumukako evvu ogwo mulimu yambala bulungi naffe abajja okugula kasooli tukusonseke ku bigambo omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda ononye sente simbula gamba ne ku bakyala balina omuze omusajja n'atuuka okudda olweggulo saawa 2 nga tonnanaaba nga tonnanaaba 2 3 abamu oddeyo kasaawa 11 tonnanaaba zirowooza kasitomala okunyiga emmere abafumba ey'amatooka enyige abakyala bakyanyiga emmere wawasa mupakasi bumala okunyiga emmere gamba okusupervisinga ebyawaka nze sitakiriza mukazi wange kubeera waka ng'anyiga mmere wadde okwoza engoye enjala ze zife tomukuziza kyekyo lwaki naleeta mupakasi ate kukuba nga mpeesa ekitiibwa ng'otugalo tunyirira ngaogana mukyala victor okunyigira anyiga ate emmere afuna ekyakya mu ngalo anyiga bikyemmere singa omanyine banyigamu emmere nze mukazi wange njagala abeerawo abakyala bakyakwata mu ndagatemanyi kati alina okwata mazzi aganyoga n'akwata mugooca nga wafulumya amaloboozi olw'okuba emmere eyo kyengalo Radio. olugamba ku bantu abantu oli nakuwa ku lifuti awe together oli nakuwa kuki nakuwa ku lifuti notuuka mu motoka ye munda newabawo akukubira nokwata essimu noyogera okuva oli gyakujje for example kakiri paka Kampala nga nyini motoka omuwambye ekyo kiraga bugunjufu being inconsiderate oli akuwadde na empathy oba tolina magezi mazaale kuba kati okuva ekakiri nemuyingirika ate abantu example okuva emukono bakikola kubanga babeera ne zino voice bundles tebakyeguya ya time oli nakuwa ku lifuti kuva bweyogerere paka Kampala mujjamu muna otudde muto gwemabega ojja oyogera olokosa ate olokoseza waggulu ye nomulemesa okubaako kyakola oli n'okumutabulatabula atudde ne mukazi we bakuwadde ku lifuti oba alinamu maama we tebakati neiba tumutwaleko nobaka essimu alo notandika okwogera kino kiri mulimu nebimansa entungo byonna abamu nemujja nga muwa instructions abawakazi mwalesebawadde nolagira essimu otone okwata eri otene okwata nolusinga n'emirimu gyokola tekirina buvunanyizibwa owange oli kolomboje otaddewo payipu ate olina gyozibukula zibukulomba bijja musooke musime manholo nabazenga 3 nnyo wayinza okusooka newawunya kyokka otudde mubantu engeri gyakiri ntino ostel wayinza okuwunya ennyo kyemba mukola mukwate payipu soke musokotesokoteyo oba olyakkeyo oyo omusajja tagenda engeri gyali omwasaamirivu kwegamba nobako n'ebigambo byoyogera ebitajja mu bantu ebiwulikika mu bantu abakuwadde lifuti abamu musukka mukola bubi nnyo ate nga Salongo Nyombi naye ali kusimbula fast meya waffe owekatabi Ronald Kalema Basamula Ekere tomanya mumaaso awo yandikwata ate ogufuogulala ogunene negutembetebwa esala yaffe eri naye ogufuogulala ogunene tukusabira bayibuli mukama atujja mu kitiibwa okutwala mu kitiibwa oba mwesigwa mu kitono bakukwasa ekinene abadde mwesigwa mu Katabi abadde mwesigwa nnyo mu Katabi omunda mu Katabi ate akwatagana n'abatuuze nnyonyo wakugulawundi nyo talina malala oba bavaawa awuliriza talina malala Ronald Kalema Basamula Ekere yanjigiriza nnyo okunywa kalemoni juice ntera bwe mpitako mu ntebo mu mpolampola olwolumu omwezi omulundi gumu 2 mukubirako netuwayamu ku simu mpolampola omanyi omutera okulusa okwetololeramu kisajja ekikulu kiso mpolampola omwo ijina gyo giwulya mu kalagi webale kubeera ku mukutu webale kubeera ku simu mwami David Sebaduka Sam
wali mu ofisi ya DPP webale kakalabya mirimu mukama akwenya omukisa nabano waliwo akutumidde muganda we amu omutwe bwana Kennedy Muhire agumwanga gwa Prigozini tata Guinness Guinness Book of Records agumwanga gwa Prigozini ddala n'obweru bw'omungo bwawo yegundi yevugenyi ddala mwami David Sebadduka azalibwe mayangayanga wange bange nti no kandidate wa FDC mu kalulu k'ebukeddeya yasaze eddiro naddamu NRM naye ono tamusiga naye ng'asaze mangu kale bw'aba asaze aba yangu mangu nga tewali bbugumu babadde bakava mu kalulu niye osala ki olinda 226 kagenda tuuka n'olyoka osala nga kirimu eggumba osala kati oba bamuwadde kiyabaddaani kazi enyinza osala neva mu kibiina ekimu nengenda mukirala essaawa zino olinda wali eri olina kusalira wali nga kyokya nnyo nga n'okusalako kulina ku significance naye osala kati abeere calculative yamaze dda uno wano oli ne Captain Mike Mukula ali atya muganda wange bwana Frank Olusimbi twabire nyo bemuli nabawo ku Mackenzie Valley webale ejjawo munange ddala Sylvia Nakito tera okujjawo ne maama okufuuza kumbi kutujjamu mpale jamu engatu jamu omusipi olaba oti ekitali kibi byokwerinda ulinzikaali bakulengerera eri notandika okuba scrutinized kamera nezikulengera nezikuketta kitali kibi Honorable Roland Mugume Kajinda ava buyi buli obweru kunjiri sebo tukubuzaako nnyo webali y'omu ku bantu bendabye nga yali mubaka wa palamenti n'atadda naye n'asigala ng'anyirira n'okusinga bwe yali omubaka ng'anyirira kitegeeza omubiri gwali gugwe gandi kitegeeza nti yateekateeka teyagwamu kaki oba yagendayo ng'olwedda alina nabadde nkola ground check ne banga nti ayagalwa nnyo okusinga aliyo era akomawo abali mu esuudi eyo yonna gundi Abu Dhabi bakyali mu gandalo lya Idi naku 5 bali mu bijjaguzo nalabye n'abaana ab'obulenzi ku TikTok bali kuno naye nga bawalabu nga bagamba nti kanaffe temutusaba nnyama mulinde Krisimansi nze newunya bakyala batalina nsonyi toli musiraamu ate noga musajja ntuyagala sede za Idi okwo si kweyagaliza watali musiraamu kuba gundi exploitative kufuula musajja lusuku nesi kuba kaningi ebisigadde wakyali ebiralolooza ebyo tebimali tubategeeze butegeeza neje tuyagala baga nti kiri ekintu ekyabbira nga kigenda ku Titanic kibayita Titan Sub Massive era eyabbira yatwala abagagga ne bafiirayo bajjeyo ebipampagolo byayo nga mulimu n'ebitundu by'omuntu naye bo baali benjeera ki sente wekuba egonzaawo ekubira eyo bali basitula $25,000 ejja $. naye ekubira eyo egyo yenjeerera bannaffe nabo batubuzaako okubasabiramu kati ogende wansi Titanic eyabbira 19 ogisimako ki okweretera ebizibu ebyobwereere ngeze mbukedde omutwe gwamba nti Putini gwe mutwe ate wano bogedde ku ssala Idi gavumenti evuddeyo ku basiraamu abakwatibwa bayitidde ddala General Kahinda Otafiire Minister of Internal Affairs yabadde omugenyi omukulu munda mwe muli ebyensonga z'omulabirizi w'eruweero omulonde zizeeyo mu lukiiko munda mubukedde mwe muli nti kooti eragidde ku byobugagga by'abagenzi bannanyini Muyenga High School babogeddeko wano era ojja bisomako wenna manyi bangi mubinamu interest otyo ate nga munda mwe muli nti gavumenti ebyabaddewo olunaku lw'eggulu byonna ebijjeeyo ate bano balajana lwa lutindo olugatambale ne Tororo n'abatiimu MK basagula buwagizi mu buvanjuba bano bebaziza mukama olwa pulezidenti okuwona korona onagaye nti kola bino embwanga ekulumye weetaasa okufa n'okuboggola biri muno mu lupapula lwo olwabukedde abaana 15 be bafiira mu mbuto z'abanyaabwe buli mwezi emukono 15 bafiira mu mbuto z'abanyaabwe buli mwezi emukono kijja kitya
Engineer Fred Mayanja Kagwa mumulina okubuuzibwa mwe bataka b'emukono. Ennim zigoba akasu ak'omunkwawa n'ebigere. Ennim kituufu. Ate lyakamulali oyamba akalulwe okukola emirimu gyako, ekyo kituufu nejjo namulidde emisana nekyeggulo. Onage nti emmeeme ey'emabega gijjanjabi n'akafansonyi kabukedde FFS biri muno. Ngenze mu New Vision aga nti gavumenti eweze okutunda embaawo ebweru w'eggwanga. Alo ababadde balima emiti gyabwe. Licensi zonna ez'okusala emiti zisaziddwamu zonna. Minisita awo ddala ekintu mukikutte, obutonde mubuliko. Ate abakungu aba United Nations basiimye nnyo enkola ya parish development model. Babano wano nga bali ne President Museveni. President Museveni akakasizza nga wagenda okubaawo obutale bugenda kufuna value added products. Munda mwe muli ebyabaddewo olunaku lw'eggulo byonna n'ebyayogeddwa. Museveni akuziza Brigadier General Otto n'amutwala ku ddala lya Major General eryokusatu. Ate nga munda mwe muli Uganda egenda kuzimba amasanyalaze paka South Sudan. Lwaki ebbeeyi ya sukaali omulongoose erinnye nnyo? Ne gavumenti egenda kuyingira mu kibaita alternative dispute resolution practitioners okulaba nga ebaako kyekola. KCCA eyisiza property rates empya. Dorini Nyanjula deputy lord mayor yazirangiridde. Bukala Land offices zikyali nzigale. Nazigenda kutataganya emirimu gyaffe kozi bazimenya ne bazinyagulula mu ttaka lyawo Nakaseke Luweero eyo yonna nga bagenda kutawana Nakasongola aba eri eyo eyaki eyabalya Naka. Bastate Attorney 117 bakuziddwa. UPDF egenda kusaba vigilanti okulwanyisa ababba ente. Ne Jinja Senior Command College egenda kuddamu regimental dinners. Biri muno abalimi bakubiriziddwa okugatta vanilla ku PDM enterprises. Ne gavumenti egambye abatuuze bave mu ntobazi n'ebirala mu New Vision mutadde wali. Ngenze mu Daily Monitor ndi wakati mugamu mpapula oyotya Mr. Nkurunzinza. Webale kuba ku mukutu, webale kubeera ku Top Radio. Ate nga wano ebyabaddewo olunaku lw'eggulo Monitor agambye nti Otafiire alabudde security okukomya okutagetinga abasiraamu. Uganda ne South Sudan batadde emikono ku ndagaano ey'ogabana amasanyalaze. Ne B-Town betekeratekera kuziika omulamuzi Stella Araki Amoko. Baba nowana abavubuka nga bali ku ntaana yennyini beerula. Amagye ne poliisi buli lunaku batta omuntu omu Ekaramoja. Buli lunaku batta omuntu omu Ekaramoja. Mubana baki ababba ente. Gavumenti egenda kuzzaawo Cooperative Bank. Minisita Ngobi yayogedde. Fred Gume Ngobi sebo tukusaba etandike mangu, nze akaunti yange mugigule nawo makolo. Tulabire nnyo bonna abakedde dda Aji Makolo Kavuma yomukubakedde court egenda kuwulira pension thieves appeal. Ate nga ne Bastate Attorney bogeddwako wano ba clerics basabye enactment ya legal aid bill. Ate nga Kalungu Gomba bakyasaliddwako olw'amataba ag'omugga Katonga. Ab'e Kalungu ne Gomba bakyasaliddwako. Banenga bali bubi, tebannafuna bridges mpya. Bingi nnyo ojja bisa olona nti abatamivu ku Nexus waliwo akafu bakaita Nexus kadigidulwamu kawulira nti abatamivu bakubagana ebweru ngumi ku ngumi abasuzeemu gege tusobola okukola ki okubatuusaako Kulukamago wangisebo tebobera kueleza eggwanga mwebale kuwuliza amannya go gwani bagenda ku radio ndala bagira abawuliriza eno nabagenda bakubeka eri banadda nze mwonge muwino mwana kwa musopi gwamwe singa nempuza radio nene Top Radio ndabira nnyo Jordani
Jordan mukamuna kwati mumanyi bulungi nagamba. Mundabire mwali awo mu design. Nange mutumidde ne Genda bugenzi omwoge nti Jordan yaliwa. Kuduka atise wakolera. Genda bugenzi. Ogambe nti nonyani Jordan. Nkugambye tewali atamanyi Jordan ojja kumunoonyako. Era n'abamulabe jamugamba kamagu akutumira nnyo. Mugambe nti mutumidde nnyo mwagala nnyo. Abaddeko sadize baffe Bugerere Kayunga eyo. Mbugerere. Nenga top radio bajiwuliriza nnyo kaloma teno nawandagala kiwooza. Awo nanga bawuliriza nnyo top radio. Ekizambuze ku bantu bange. Kambuze ku mukwano gwe bukulu bodaboda ali awo ejimbi Kasawo. Ali ku T155. Top radio tajibeerako ddala. Owange ali ku T155. 55? 155. Ngena munoonya. T155. Ngena munoonya ssebo. Ojja musangawo Jordan wali ayagala nnyo top radio nnyo. Mukulu bodaboda kambuze ku wikifu mwesiga alina kawa kali ku mukoto. Ssebo. Alo sensalo emati mukanyampisa mwagala nnyo. Tansembye baneesalo kabukyali na bingo nagijimba wempuuta. Nze mwonge mwowino. Beera bulungi tweyanze nnyo tuyanzege. Mwebale kuba nti no mwakedde. Sebo Mr. Kamagu. Wangi sebo. Sebo wasize otya? Twakedde dda tulina mutawaana. Ndawulira mwakedde temulina buzibu. Mbadde ndudde okuwuliza. Waayi tuogamba nti oyagala kubapya. Naawe twala nti ndudde okuwuliza kati mpulira bulungi nkuwuliza. Owulira bulungi sebo? Mbadde ndudde okuwuliza wiiki yonna. Si wiiki yokka, wiiki ziringa 2. Buuza ku bantu baffe. Agamba nti kasooka awulire ku bapya amaloboozi g'abapya. Mbawa lwokusatu. Agattane ku mutima. Obawa lwokusatu ne babuuza ku bantu. Sebo. Ne balema kulowooza nti leediyo waliwo abaagiwamba. Abagiriramu emigabo. Buli odde bati ntigundi. Ate kiba kirungi n'olwokusatu abapya nabo ne beegiriisa. Ate n'olwokuna n'owaayo abaludde okuyitamu nga wadde bakadde. Nga wadde bakadde nabo ne bayitawo. Kati oyiseemu yogera ebigambo. Mpisemu njogera ebigambo amanya Rastamani bwensemula kimu. Musajja wa NUP Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze divizoni gy'empangalizamu ya Dr. Emmanuel Sserunjogi. Sebo. Mama Margaret Sserunjogi onakulekulu bakoze makula meereere okugabula abasiraamu ente. Babasibuludde. Abati batusibuludde meya tumwebaza Dr. Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe ne Mama Margaret Sserunjogi. Yebale omulimu. Ojja kunzikiriza mbuzeeyo nga baabo. Buuza ku bantu basatu. Bajja kummala jakusookera ddala ku munnakiboga Christine Kayana Kimweroma ne Kiboga district. Nakulokulu namulabyeko naye ng'akola emirimu gy'abannakiboga okubawa ente basala emizikiti gy'abasiraamu mu kiboga. Yakikoze mulimu gwa ttendo ogwo. Omuwuliza Dr. Kennedy Igunga. Dr. Kennedy Igunga Boloco Enterprises mu Namanva. Yali ne sweetheart we n'abato. Omundabira mugayi mutumidde. Atulabire nnyo daddy. Adadi ate matovu ema papa ne mama Charity. Gye bali. Matovu ema papa agenda yeyubula. Agenda yeyubula mpola kati watuuse. Yesewo. Asobola okusenya. Asobola okusenya? Asobola okubanga asigala nyina asenya. Kati awo tumwagalira. Okubiri wali ogamba nti oba ngende muyambeko ku mirimu egimu. Gwate kati omumbejja. Yesewo. Anaabeerawo kati tulina okulwanyisa obutonde. Nokuwanyisa obutonde naye kati engeri gye yeyubudde. Aneewawamula mpola kisajja ekikulu kasita omwami n'omukyala bonna bayivu. Wanaabeerawo engerigeri mpola matovu aneeyayamula mpola matovu manyi ensonga eyo matovu yasobola kutwala kaseera nga yayamudde nkola alina nokirekera Charity. Charity ate asobola okusonga eyo gimaliriza alina ekimulekera mpola namugaa nti kaakati nze engeri gyekiri nti sobola kugira bulungi tajja kikulu olw'ekigere kino engeri gye kitannaba kutereera bulungi kati awo Charity ensonga nazisoosowaza ngaera omuyivu so ojja kunzikiriza bwe kinaaba kiganye yezebo tunanyumya ne Charity matovu muto wange ekyo tekikkirizibwa anatukiriza omuntu omulala bwagirawo nakola efujjo nga mpozi ate awo osobola okugattawo
kakati okkirizani nzikiriza nfunzike ne Council Dennis Subuga yembuga mu kitongole ky'Obwakabaka awo yawangula gundi Nsubuga po mu mupiira Nsubuga po bamukanakata amagolo kataga mutte beera bulungi taata oyogera bubi beera bulungi Top Radio. Nkulu Kamagu kale ssebo muli mutya ssebo bulungi kojjawa ani ono ono bamuyita walusimbiddeewo bayita anko waabwe avuga kusomedda gwane wangi bamuyita walusimbiddeewo okuva ku gwane sikuulu wano ekatwe takuvaako avuga vaani ovuga vaani webali kuwagala Top Radio gwe bamanyinga anko waalu walusimbi anko waalu ku gwane sikuulu ekatwe nkokonjeru oli nkokonjeru ekyagwe ekiro ekyagwe bayitawo katwe naye nga nsula nga mbeera mukono buuza ku bantu baffe abali eyo enkokonjeru n'ab'emukono mbudda ku bazadde bange abantu abaana bonna nti mbaagala nnyo n'abaagala essomero lyaffe okimanyi tino oli kojja wange mama wange ye mukyala Namugajjaliya abakuzaala bange ndi kojja bange yoli kojja wange sikuvaako buli lunaku mande paka lwakutaano webale kwagala kojjaawo kasule kalungi likyaddi bannange bakojja bange kasule webale nyabe nga baba n'omukwano mungi mama wange ojja kujja onkyalireko wange kojja ojja kujja onkyalireko nange mbereko ne mutabani wange kojja nja kujja nkukyalireko kojja awo kavule kalaba abazadde bo bandabire nnyo bonna be bali kwagala ne bakuwa abayizi kale kojja ntumiddeko ne ku bazadde baffe bonna abeekatwe bonna abanjagala bonna ne sitaafu yaffe yonna bakozi bannange beera bulungi inginiya kutos musa enyenje mukono tukubuuzizaako nti good morning to you okay nabala bakedde chairman Butaala naye ali kusimbula first class kankwate on Top Radio halo tubazo omugagga Kamagu amina sebo nze mutabani agaba Amos agaba Amosi ogamba otya leero mami ali atya mami gyali mulungi ate muwala wange kirabo sami omubwati ali ate onzijukiza ne muwa kaadi ojja kunzijukiza kirabo muwe kaadi mami mulungi gyali mulungi yakutumidde mukama yebale mukuma ate yebale kubalabirira n'abakuzanga mulina empisa amiina tumiddeko ne mukwano gwange Mini bamuyitaani bamuyita Nalubega Mini mulimba lya kizungu Nalubega Mini gyali ekawempe eyo mpolampola kisajja kikulu mami ajja okukuba embooko ajja okukuba embooko okyali muto okuyingira amapeesa ojja kale katutwale nti nokyogera mutima mulungi ekya faya banatumira ne mami wange bosi wange n'emikwano gyange gyonna gye nasoma nagyo webaleje pikipiki yaffe gekali aga nti weeri kubanga ekutambuza mukama yebale gikumirako bulungi notambula bulungi twagala advancinge ogiveeko dde ku nnene amiina ofune ne kamera ezizo amiina kale mukama kuume beera bulungi webale kubeera ku Top Radio onange nti accident katikati papa wano ku Matazi Mall ngodda ekyali wajjala okulira na totalo kira njimanyi Matazi Mall aba boda babiri bakubaganye bannange bakubaganye masini omu akutusa okugulu omulala tali bulungi yadde ono kigatto wa Top Radio makanika Katooke Kironde omusambaganyi omuwagina
ababodaboda babiri batumereganawo ku Matazi Mall. Njimanyi Matazi Mall abo bwe bati abamu basamirivu bamu tebategeera tebayinza butatomeregana. Top Radio, halo Honorable wangi taata wakedde ombaka w'abantu mukama abukeeseza ababodaboda bawulidde abatomeregane gambye siri yangu nakamu ebitaala bino ebateera ku Northern bypass ebiri mu wansi w'amataawo ebibadde bituyambyekoko naye bawaguza ababodaboda basaanamu emisomo kyofa yali abakuttemu awo naye ne bono basomesa abategeera mwebali naye abatategeera be batono ennyo abategeera be basinga obungi just mulimu empulunguse entono ezoonoona omulimu ogwo empulunguse zijja kugwamu batusedde wandigeya wano kyamaani Andrew akutumidde anjagaza akinze atayagala bwakwesimba kuwa kyamaani akwagala ssebo akubeerako n'akuwuliriza abeera ku Top Radio bannawandigeya wano Top Radio ebeera waggulu nnyo mu bire bali omwo mu butale wano akatale wano nakasule mola bukirira eri mu klasiki yonna banjogerako ki Casablanca bukirya mu katange ewaawo naleboka Thomas Bagoza agati kamagu tumulabako ddi kamagu yesimbewo wano mu Kawempe South buza ku bantu babiri nkigali akakusinanga bulijjo ndi mwogezi wa Honorable Minister Princess Pacis Namuganza mukwano gwo Minister w'eby'ettaka avunaanyizibwa ku mayumba jjajjaffe President Museveni ndi muwagizi w'etaata Uganda Ssekyewali mu by'okukyukya ekirira mutawana n'osembya yaani jajja tava ku maini yatava ku baloti sebo nzikiriza ne basindo mama ajati Misa Kabanda Minister wa Kampala eso yatukalwidde ennyama wente zaagudde mu bitundu bya ghetto mukwano ko Mr. Charles Sebandeka akutumidde ow'ebbaale kansembyeyo Gavana Andrew Muwonge mundabire ne mukwano gwo nalebo Dr. David Serukenya Makinde Ssaabagabo Municipality akwagala nnyo eso kosa mukwano gwange na Patrick Nsanja munategeru South beera bulungi nnyo Dr. Kibirige Daniel Mukono ne mukulu Muwonge mu wino katum kojjawo balikanda oli otya ssebo wendi bulungi oli bulungi mwanange nange gye ndi kojjawo siri bwentyo tusambagana nayo nzikiriza mbuuzeyo ku bantu yadde olinga atasanyuse ng'ompulidde waliwo omusajjawo bamuyita Alani Mayanja Sebunya si musajja wange oyo musajjawo ye Nakaseke Sentulo iwe Nakaseke naye nze si musajja wange gwe ani musajjawo gwe nze ndi kojjaawo oli mukwano gwo naye ati nali nkusuubiza okukola ki wansuubiza ki nali nkusuubiza okuyiwa amannyo naye kati kambuuze tojja kubuuliza kutogenda obuuliza awalala kale kanzukuseeko kubanga naye kyenjagala okugamba kojja genda maaso kojja wange sebo nsensebuse kojja genda maaso kale kyenjagala okugamba bannakaseke Sentulo banywere n'omubaka waffe abadde tatukoze bubi abasigadde abajja obuzzi mu ntalo mu Nakaseke babaleke ngani wangi ngani waliwo abajja babundabunda olw'olutalo naye kati nabo olaba gwe okuba n'essimu ng'ate muno tolina mu migabo omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula kyekyo ku ntiko y'emiziki nebisanyusa tutuuse ku dakiika ezimaze okuba nga zikoona meka mwasuze mutya muli mutya mugamba mutya abakedde dda ne musimbulira ddala eri musimbula first class kano ke kade kamwe akasimbula nebyemizannyo kekyo wasuze oti naze bulungi gyoli gyendi weyagala neyagala kanso Grace Nakanwaji omulabako ate kansala Faith Ruth Nakanwaji oyo bajja meya wegundi wekasangati tomuwonge gyali kyeyamaani w'essaza ly'ekyaddongo ate omukulu avuga magulu 10 ng'asibye ettaayi mukulu Mayanja Sam gyali mukono kalunda tata Kalebu Kawuma bwe basulidde eddala eri mulumbe egi bagenda zika jjajja wa Samula basuzeeyo naku 3 nga basuleeyo basuleeyo naye omuntu nagana nti ate asuze ku mufu ate nakuyitako ku pikipiki ekavumba misinde tuga nti alagawa aba agenda kunoonya wagondi nku ewali enku
nga yazinonya nga yanonye enku oli otya weninda bagwe mugundi mu t-shirt y'ekitongole nziza yanasigala kwambala ya bitongole byenkolera ekitongole gwengaolimu naye ebyeru tebiri kuttamu omuntu lumu togenda kutugwa ebyeru anti gundi nkopa ku president Museveni ayambala byeru buli lunaku kubeera mu byeru naye bikuumika bagenda nti zino bazoleza mu sabbuuni mu bafu tebazoleza zino za byuma esaati enjeru tebazole ojja kugitnotera okuvayo nga ya brown ngeringa amabi ate gundi teyagigula mu Namasaka n'agituuse wakiguba tolaba eza mudingidi ziringa zibooza mu malwa naye munange ebintu bigenda byewuunyisa esaati enjeru tekuumika oteeka okutwala mu bino abooza abakafula b'ebyuma kati olwki ekikwambaza amasaati ameeru genjagala nti genjagala gempa omutima gwange gugagala lwaki ogidde mu jini notegira mu sikaati nkola kyenjagala nkola binyumira okola bikusanyusa sibisanyusa balala bagaye kati yimirira ogamba abantu beka basobola okwambala esaati enjeru okumala wiiki namba nga bunaku oyambala nange eringa muzira ate gundi teyajambala ne bimufuukira jambaze gundi katooke ku sawa 12 zinaba ziwera emwana ng'eringa ttaka katooke ne bweba ya black era eguba esaati enjeru tekuumika nebeera ngaolubugo okujjako mwe abamanyira okwambaliza ebitegundi ebitongole ofaaki nga bana bakola ababiri muzeni go ofaaki buli wiiki tebagula ngoyi ate oba owonyi ngo oba owonyi okugula tebagula ngoye buli wiiki muba muli awo nga bagaa twafunye purojekiti empya nga bayiwako gundi doona omupya fanda nga bayiwako fanda omupya ku t-shirt nga tikati mwambala ezo oli muza light blue kati muli muza white oli muza muba muli awo nga twafunye gundi omulala fanda nga bakuba t-shirt ngaolukuno fanda ali ku mukono nga omwambala mugongo ku bbeere mu maaso babeera mwezi zokka t-shirt za bitongole mamuli awo nti gundi ate ne muzisula namu oli mu buliri webase omaze okunaaba ogyeyo t-shirt y'omugenzi jajjaawo oginene baddemu emizimu lwaki tegikutuga ekiro ogisuzeemu wakigwenasanga emulago ng'agirimu ayingira mu ddwaliro ate agenda kulaba balwadde ng'eriko rest in peace ate ogenda kulaba mulwadde mu mugongo n'ekifaananyi kya jjajjayo mu mugongo mu maaso abantu mubadde ki yayambadde baba ate yasoma lugoyi yasonga mbere yayambadde lugoyi yasanzawo kintu n'abika ku magumba RIP rest in peace kiri mu mugongo mu maaso wali ekifaananyi kya jjajja nayingira emulago mu ddwaliro n'engalabi y'omutwe agenze kulaba alina gwagenze okulaba omulwadde olumutunako bwoti otondoka butono osambamu ebiri amaaso negakola ebyeru n'okutuka nebaga nti agenze tutwale mubannaffe abakya ba GoTV eba GoTV batugamba nti genda buli muntu asanye okubanga akadde kana alina GoTV decoder the GoTV decoder ya mitwalo mutindo simanyi lwaki osigalira ddala gyekiwubala ewaka teeka essanyu ewaka teeka okunyumirwa ewaka ng'olina GoTV ya mitwalo ena mugenda gyokka mitono nnyo ng'obeera kuli ng'oyota ng'olaba emipiira gyonna ng'olaba obuzannyo abaana nga balaba katyubi ebisolo ezino TV ez'abazungu GoTV gwagina GoTV Max kakati gwagina nga tonaba kubanga ogizza bujja gizza essanyu ewaka ng'onyigasita 206 ebisigadde ogoberere naku lwa sande omusumba Jackson Senyonga ne mama Eva Senyonga bakuteekeddeteekedde okusaba wano service nya zonna zigenda kubeeramu okusiga amafuta zigenda kubeeramu okusumululwa zigenda kubeeramu okuwonyezebwa jangu otandika omwezi gw'omusanvu oba guyita ogwa July otandika omwezi jukira n'enkya waliyo overnight Friday overnight P5 overnight yes kale tandika okweteekateeka tubeerewo ffenna mu kusaba okw'amaanyi ddala genda kuza omwezi 2 wano maka gaffe aga Crystal Life Church Makerere Kafule tweyongereyo tugende maaso ajja tufazi yakutumidde alya yali yekedde ajati munange yalidde ebifetefete yekka yalidde nga yidi yagituliddeko naye yawedde bantu nga mwagyeko masimu yagituliddeko yidi yagituliddeko mwade mumanyi teggwe
yowe Ajati Fazia, good morning tukubuzaako nnyo. Ali atya ali munnakyo alinga nze lwaki ontunuulira amaaso n'amaani alinga ki lwaki ontunuulira andi Ajati Fazia amaaso gemeeru tegasima mifu ng'agago nze boda yenkola bweki yo okuba okunyaga ki kati olinga alina akozesa omugwabi kwekyo omugwabi gwali guse ankolores wefuge anko gago ngalaba amaaso bane anko ndabira omukulu Arthur nze sobola kubeera na mukyala wange wakanga alina amaaso bwe gatyo ngagago amamyufu ate munaye kati abantu batandise okunoonya amaaso amamyufu galiko ekirungo kati eryeru y'omuntu ng'alina hayiti bulungi ng'alinamu kumpumi nga wakala mweru mututamiza mwatutamya ebintu omweru twekuusa ekiziko mweru ali mweru nakyo wampumi buviiri buto obuntereddemu katinti akatonotono osaze ebbali mando mututamya olina akaziko kati gwe sala wetaga kubanga katulabe atwalire bamongolera nnyo sijja bigira kola nti cheers sijja bikola ndabe sijja bikola kati ate amannyo mu maaso waliwo amanene abiri bwe bagamba okuwangula oli mwakufuna akazigo gujja kufuuka galagi ensi lwaki togireka nekulukuta bwe tugamba okujjamu erinnya olimu ofuna akazigo ate ojja kukola galagi lugi lwa galagi oba bino ebyamaduuka bye bakulula nekivagulu nekika kati akazigo okujja nga tukutensi gireke kulukutamaziga ne bawagalawo obuwagazi si kwe kugira ogenda bwetulekeemu mututamiza ebiseera tolina ebiseera nina ate biriwa ebiseera biriwa nebaka nebivaamu temuli biseera naye akasinga akawanvu konkaetudde kuli kiki olingaga nti bansiba ekigoye mu bulago nga nkula etudde kuli olinga kwe batuzako ensawo za sementi 2 ku mutwe ndeka ana kati omuntu atalina kazigo nga talina mpumi si mweru talina kasingo bugere butono kati omuntu agoyingewa agira agendako ebutambala anonye bakabogoza omuntu agoyingewa anonye bakabogoza bakayizi basemwase yebanenga amanya gugalagawa abantu nga babayitanga bagasalakangayo seeka seema sente babisalanga agisema gyali mukwano gwange mukoddomi wange agisema era linyuma kati olinamu ku sente onaba tolina sente agisema omutegedde wandege nkubuulizaako nnyo agisema kula mundabire amulabako munenge bagasalanga agisema mundabire yebale kubeera musajja mulungi tutandikidde wanalunkan tugenda kumala okugjawo sente wamma nga mwina tutumire ku bantu abalina abaami baabwe ebweru eba bakyala abali ebweru ng'otunula ekiro kiramba omuntu atuuka n'okukubira ekiro essimu ssaawa 8 ng'alinga akuzuukusa okulya ddaaku nga mwami wo bamukyala n'otunula essaawa 3 kozi owuwa ali Juba ali Saudi Arabia akuuta bisenge batenga nti yavayo oyo wa Juba twayawukana eyali akanika oyo twayawukana ddaya bwengamba nti radio mpenyini ku ntiko y'emiziki nebisanyusa kale mawule mangi agenda maaso n'okubanga gatambula okwetola ensi yonna bingi bigenda maaso n'okubanga bitambula jjukira olunaku lwakuna transfer zote ziganye kubanga zigenda maaso zigendera ddala maaso so nga n'emipiira nagyo kwegiri amawanga gazanya amawanga gagenda maaso n'okubanga gazanya naye nga bwetyo ffe twamaze dde okubanga tugiteekayo oli ku sita 210 sita 20 sita 25 sita 210 za 20 sita 25 tulumbe kakati wali mu kilabu y'abasajja bajawuzi bwatyo muvubuka omungereza kalanzi Diego Lukwalume anyenya bwata good morning to you tonkubira kirungi nenamba tereta manya kale bwetyo muvubuka Karim muvubuka kwebayita Karim
Odson Odoi akigambibwa nti akadde konna ayinza okuba nga yabulira klabu y'abasajja bano aba Chelsea. Abavubuka be bamu akuba oyinza okuba nga olowoozaako ebaba project ya 2011 abwete Bungereza gyagenda maaso n'okuba nga eteekawo okulaba ng'etuuka mu mpaka eza finals z'ekikopo ekya Euro, ate era nga baali bagala kuba nga batwala ekikopo ekyo batuuka ku semi finals kye basobola okuba nga bakola. Emu ku project abavubuka bano bwe baalimu mwe mwali vubuka nga Babukayo Saka, Marcus Rashford, abavubuka abo aboyinza okwogeramu Kalimu Mustafa Odoi ate era Kalimu Odson Odoi simu staff Kalimu Odson Odoi kigambibwa nti klabu ya Chelsea genda kuba ng'emuta asobole okuba nga atambula mwanoonye ajja n'agenda maaso n'okuba nga azizanyira season ejja. Ate nga Manchester United kigambibwa nti wadde nga tebannaba kuba nga bamaliza, kigambibwa weekend eno aweena gwerako bajja bakuba bamaze okuba nga bakakasaani agenda mugagga ki agenda otwala ttiimu maaso. Bwatyo nagagga Alhaji Ahmed Nasir akigambibwa nti byonna byaggwa wabula abasajja bano abagureza famire abakyataddewo embeera ey'okwagala ebitundu 21 ku buli 100 ate nga Naomi Jones bandibadde bagenda maaso n'okuba nga batandika ogitunda ku lunaku olwokubiri, wabula abasajja abeekalakaasi abawagizi ba ttiimu ya Manchester United bakyalemeddeko gureza famire mutuviire season ticket bakyaganya ozigula, ebyemijozo gitunda bakyaganya agala bali bagambe nti tukivuddeko bo bagende maaso n'okubanga bakola ki nga bagula emijozi. Bwe bati amu ku bagagga ba ttiimu ya Manchester United bali kuseera bunkenke nnyo abagureza family bagala okubanga ekintu bakisigalamu. Abasajja abawagizi ba ttiimu ya Manchester United abagagga bagamba mukiveemu mutulekeemu ati ensonga bwe zityo, naye singa banakimaliriza bagala kubanga basookera kavuka ke bayita Mason Mount okajja mu klabu ya Chelsea the Blues wali mu ggwanga lya Bungereza kasobola okubanga kabeegatta wali ku kisaawe kya Old Trafford. Kakati ye Jorginho abwajja omusajja Omuyitali azanyira ali mu klabu y'abasajja ba Arsenal Gunners bamugulanga bamujja mu klabu ya Chelsea the Blues. Avudde nategeeza nti nze mbadde mpulira amawulire agagamba nti nyinza okwegatta klabu ya Juventus oba klabu ya Napoli wali mu ggwanga lya Italy. Asiina ndowooza yonna angenda kubanga nsigala ku klabu eno ya Arsenal Gunners nwanire ennamba. Ajjukira nti Arsenal bamaze okubanga bafuna abavubuka babiri makati yawo era nga Arsenal bafunye omuvubuka gwe bayita Declan Rice bamaze okubanga bamumaliriza okusobola okubanga bazanyira season ejja. Omuvubuka bamumaliriza era ne batweetinga saazi abadde nga 5:17 ezekiro wano mu ggwanga lya Uganda. Arsenal ne tweetinga nega nti akavubuka akangereza kajjukireko ali nga kakyali kamusaayi muto mu klabu ya Chelsea the Blues gye kava ne kegatta klabu ya West Ham, kitegeeza kazanyidde mu kibuga London yokka tekanaba kubanga kakifuluma. Akavubuka ka midfield geno kazanya bulungi kasobola okubanga kabba omupiira bwe bawetegereza kabye omupiira season eno nga kagujja opponent emirundi egiwera ddala 312, kitegeeza nti kaba kavubuka kalungi. Arsenal gaba mawulire ganjawulo nnyo okubanga mwafunye akangereza ako ke bayita Declan Rice, naye nga wati ne Jorginho agambye ngenda kubanga nnwanire namba. Arsenal era mu ngeri yemu bamaze okubanga bafuna omuvubuka gwe bayita yasunsuddwa bamaze okubanga bafuna omuvubuka gwe bayita Kai Havertz, vubuka mulungi makati awo asobola okubanga akuzanyira ddala ekintu ekyenjawulo ane nga bwe baba bamaze okubanga ate nga kigambibwa nti weekend wenaakomekereza bagenda kuba bamaze okulangira omuvubuka gwe bayita Julian Timber ayinza okuba amaze okubanga naye amaliza ebyokusayininga. Vubuka gwe njogerako Julian Timber abweti azabadde azanyira ali mu klabu y'abasajja ba Ajax era nga defender. Kigambibwa nti Arsenal eyinza okubanga ekozesa mu namba 2 omuvubuka Ben White, Zichenko musatu kakati wano William Saliba n'omuvubuka Julian Timber ne bazanyawo mu center back. So Arsenal erabikanga akatale kano ekefuze. Arsenal akatale kano ekefuze. Wabadde wambuuza Sala gosubira Arsenal bwe beemaliriza byonna eyinza kuzanya etya. Zandaba bwe beekozesezza wali mu defense omuvubuka gwe bayita William Saliba, Julian Timber, Zichenko ne Ben White, makati ne mubeera muvubuka gwe bayita Declan Rice, muvubuka gwe bayita Kai Havertz ne Martin Odegaard. Kintu kiyinza okubanga kitambula wali Martinelli, Saka ne Gabriel Jesus Fernando, bintu bijja kubanga bitambula. Wadde wabuuza vubuka agenda kukola di medical, vubuka agenda kukola medical kunaku lugenda kubeera lwakutaano era nga West Ham agizanyidde empiira egiwerera ddala 2-9. So ye muvubuka gwe bayita Declan Rice obukadde 10 ate nga obutaano bugenda kubanga bugenda mpolapula. Arsenal kigambibwa nti bwe bamaze okubanga bawaanyisiganya okulaba nga ovubuka Declan Rice agenda maaso n'okubanga ate abeegattako side Andre Onana musajja ono omu-Cameroon. Kigambibwa nti akadde konna ayinza okubanga yeegatta ku ttiimu ya Manchester United. Manchester United David De Gea Quintana bw'ati omusipaana abamaze okubanga baga nti waba wakusigala ku ttiimu ya Manchester United emitwalo 37 gyafuna buli wiiki balina ogitema ne basigala nga afuna emitwalo 2
gokka kitegeeza nti baddukako 17 babagitema agenda baddukako simanyi ate abasaudi bamwagala Eri Nasiri yemwetaaga ayinza okutambulamu aye nga Manchester United baga nti bwaba omusajja atambuddemu vuuka gwe bayita Andres Onana ayinza okuba nga ava mu klabu ya Inter Milan n'abeegattako Jesse Lingard mujjukireko mu klabu ya Manchester United musajja myaka 3 Mungereza kigambibwa nti tiimu ya El Hilal bamwetaaga ogenda maaso n'okuba nga abeegattako ate nga Leeds United abwete yeetaaga okumaliriza akavuuka kano saa yonna bakalangirira okuva ali mu klabu ya Liverpool ke bayita Nathan Phillips bakeetaaga okuba nga ate akabazanyira season ejja ayo tiimu ya Galatasaray okuva ali mu ggwanga eryatake kigambibwa nti beetaaga omuvuuka awa klabu ya Chelsea bagambye beetaaga Bumiyanga okumukyali mu klabu ya Chelsea mujjukireko mu klabu ya Borussia Dortmund klabu ya Arsenal de Gunners ako klabu ya basajja ba FC Barcelona kati ngali mu klabu ya Chelsea Bruce kigambibwa nti Galatasaray yeetaaga Bumiyanga okuba nga ate abeegattako yo Manchester United agambye wadde tetunnamaliriza nvuuka gwe bayita Frank de Jong bali mu kumugerezeganya naye okulaba nga abeegattako wabula nvuuka oyo midfield general Mutach akigambya ne klabu ya basajja bana ba Bayern Munich okuva ali mu ggwanga Germany nabo beetaaga Frank de Jong okuba nga ate abeegattako ng'ava mu klabu ya FC Barcelona myaka 26 nvuuka oyo yasamba bulungi alina paasi eyo enyuma okulaba bapaasi etumira neyagamba gendo aba ewerekera alina paasi eyo eyogera kale tiimu ya Manchester ne Bayern Munich abamwetaaga yo klabu ya Inter Milan ezeeyo negamba klabu ya Chelsea mutuyambe obukadde 28 bazizaayo bidi ya bukadde 28 ajjukira basoose ne bakasukayo ya bukadde 25 beetaaga omuvubuka Romelu Lukaku Boringoli Minama musajja yazanya bw'atyo striker mu klabu ya Chelsea ebintu byagaana anagendako mu Everton klabu ya Manchester United wabula Chelsea ne mukasuka wali ku klabu ya Inter Milan ku bwazike yazanyira ddala emipiira egiwerera ddala 25 n'ateeba ggoolo 10 kakati akigambibwa nti klabu ya Inter Milan nvuuko n'abasindukiriza emmeme abamwetaaga abeegatteko ate nga yo klabu ya Liverpool abwetevudde netegeeza nti yeetaaga kavuuka ke bayita Federico Chiesa mvuuka myaka 25 bamwetaaga nga bamukyali mu klabu eyo eya Juventus katujje katono nnyo katukomewo kyekyo kyenyini ku ntika emiziki nebisanyusa zizo esigadde bbiri enzijuvu bulungi lwa radio Go TV betambula nabo bagamba nti Go TV enakenda gyokka osobola okuba nga ogiteeka agamba atya omukulu CP Malende Jeff naye obulimba si bulungi agenda wasamola kale namwe nabagiriko OJ Pastor Jim Ojambo ne president wa Socialite mwe baligenda maso ojja wekibuga Mwami Dennis Oboy OJ's good morning to you temwerabira lunaku lwenca Friday overnight sawa 12 paka 12 ezenkera ate nga ku Sunday okusiiga amafuta service zonna gyekuli jangu kusaba okwamaanyi ddala kanizibwa mwanirizibwa Suma Jackson Senyonga ne Mama Eva Senyonga babalindiridde agamba atya percentage twagala okubuuza ku bahaji nga olunaku lwajjo wasala amagezi yidi yabadde yaggulo kulokumeka kulwokusatu kati nga olina gye wagenda ku lwokubiri nolaga nti gyogenda okulira yidi bwatuse ku makya n'obwaka nogenda nofuna gyogirira ewalala gye wasuze okeesa jjo tewagiririddeyo nogenda nogirira awalala kati ate jja gye walidde yidi si gye wasuze okedde oli walala gyosuze tekiba kitususeemu ate kitya okwo tekuba ku byanza ekyo si gye bayita emikaaga bangi nnyo gye basula okeesa jjo ku yidi basibyawo bwe zaweze sawa 5 nabwaka teyaliriddeyo yidi kati ate gye yaliridde yidi bwe zaweze nge mu kitundu 12 navayo nagenda nasula awalala mwebale kuzannya mukaaga nekene babayita balubyanza mwebale kubyanza balubyanza mwebale nnyo naye mulinde ensi aliyate bwana Sendagala Bashiri webale obwalubyanza ensi ejja babyanza kansirike leeta akasembayo
Dennis Zakaria kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuba akavubuka gatagalanira isikasobodde okuba nga katambula bwetyo kilabu ya West Ham etendekwa David Moyes yabitaddemu dde nga togenda ali mu kilabu ya Juventus okuba nga bafuna Dennis Zakaria season ewedde yamazeeko ng'ali mu kilabu ya Chelsea ng'ali ku bwazike so nga omuvubuka gwe bayita James Maddison yamaze dde ebyokwegatta kilabu ya Spurs ng'ava mu kilabu ya Leicester City obukaddaana bwamaze dde okuba nga buwanisiga. Eduardo Mendy naye yamaze dde okuba nga yeegatta kilabu ya Al Hilal musajja mu Senegal ng'ava ali mu kilabu ya Chelsea de Bruce asonga ate Real Madrid ezeyo ke Kylian Mbappe Mbappe bamuteekako obukadde mu Bayer Kroos ye baagala obukadde 3 ate nga Chelsea egamye muvubuka gwe bayita Diego Costa goalkeeper myaka 23 abamwetaaga omujjamu ali mu kilabu ya FC Porto asonga ate Manchester United nagasembayo ne kasuka bidi esembayo kumvuka gwe bayita Maurice Caicedo okubanga akena maaso n'okubanga ate abeegattako ndowooza Alekini kigambibwa nti ayinza okwegana mu kilabu ya Bayern Munich wali mu ggwanga erya Germany nanyukira eyo mpira naye nga ffe mpira twamaze dde okubanga tulegolokoba atugamba ku VVIP super single ate era ne VIP ordinary ku star 210 star 20 star 25 star 210 star 20 star 25 kola bot VVIP super single ku star 210 star 20 star 25 lwaki ebisigadde temubisanga mu kawuka ebyemizannyo 10 paka 11 twagala tuberekereze ntambule n'omuntu ali mu byeru otambula n'ennyanga olabika mangu naye nti kisinziira nga toyogedde ku beeyi ya jini jacket gyendimu nzirebe jini jacket nsimbi nchina ebyo biva mu langi otambulirawo mpolampola siwano kufaaki kumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole ondigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda ononye sente simbula